Munange nkulamusizaako nnyo nekwebaza mirimu gy'otambuza. Kakati nno olwaleero waliwo obusongasonga kati era abala baziyita nsonga. Zinjagala twogereko, saba otuule bulungi okalire oteekeyo amatu kubanga byaffe Spike News Uganda ensonga zetuleeta zitera okubeeramu akagumbagumba ng'olina okwetegereza. Nsonga kale ziringa 2 oba 3 naye tugenda kusooka na zino 2. Kati olwabadde olwo nga tusanga omukyala ow'abakulu bano ababiri, omukyala gwe bayita Winnie Byanyima ne mutabani we Kainerugaba ali eyo balina emboozi yaabwe oba balina ebintu emboozi oba balina ensonga gye bakubaganyako ebirowoozo ku by'olutalo oluli Ethiopia. Nendaba omwami oba omutabani alinga awagira ate maama we alinga amugamba nti munnange ekyo kiyinza okuleeta obuzibu, naye nga bwemumanyi omutabani ali agyewulira kitegeera ye tafaayo oba ayogedde ki oba ayogedde ki oba kivuddemu ki oba kireese ki. Ye kasita azuukuka ku makya ayina ensonga gyayagala okuyisaawo ng'agikuba ku Twitter. Kati mwababiraba mwabaswala. Kati nze kyenjagala okukuleetera gwe munanga agoberera n'awuliriza Spike News oba naawe asubscribe nga na-like nga na-sharing. Bino ebintu byabano ebiseera ebisinga bibeera stage managed. Ne bateekayo ebintu bwe bityo to attract or to divert your mind, your attention towards ekintu ekyandibadde ekikulu, ekyandibadde ku mulamwa oba kyewandibadde olowoozaako ng'ensonga, bo ne basalawo ne bakireeta. Kati n'osanga Abanayuganda wonna muli ku ekyo ate ne mutandika okuvumagana ne mukola ki. Kumbe nabali sometimes oyinza n'okwesanga Twitter handle we mulala nga buno obuntuntu babuteekayo to seek your attention kitegeera. Kati ffe ng'abaabuuka oba baabuusibwa gavumenti eno ku nkola zaayo ez'ebintu bo bali ku ngombo nti buzaabuza ofuge kubanga bo Bannayuganda baatufuulira ddala bimongwa tetutegeera ne batuleetera kino ne tuddukira ku ekyo ne tubuukira kiri ng'era bajjajjaffe bwe balekawo Munauganda wadde kale Amini yali mubi naye ne bava ku Amini ne balekawo Kayiira ne bagira omuntu omugwira atemudde Bannayuganda okubamalawo n'okusanyawo buli kintu ekyandibadde nga prestige ya Uganda. Byonna bisanyizaawo. Kati ekyo katukiteeke ebbali ekyeyawe naye obeerako nekyoyagala okuteekako wansi mu kabokisi awo oyinza okujja n'obaako nekyoyogera. Kati ensonga ey'okubiri ate nga nkulu nnyo y'amasomero. Njagala ojjukire nti omwana wa Uganda mwennyini Kasangwa amaze emyaka 2 tasoma owa Uganda, naye abaana b'abantu abali mu Uganda nga si Bannayuganda balina abaana mu masomero ge bayitaga international schools, abamu bali outside Uganda gye basomera. Kati gwe owuwo nange takola ki tasoma olw'embeera ez'ebyobufuzi yadde omu agamba nti COVID. Kati wakati mu baana baffe okuba nga batudde wakati basoma, omusajja ono yavaayo n'agamba nti kati abasomesa ababadde nga okatugeze abaana Abanayuganda, jjukira abaana ba Uganda abasinga abasoma obusomesa abasinga enfuna ensawo zaabwe enfunda kyekibatwala mu busomesa nti kati kankole shortcut nyamala okusoma kosi eno nyinza okugenda wali nentusoma ka diploma nengenda wali nemayiza nga ofunye degree oba n'otuuka eyo n'okola by'oyagala ebyala. Owange era tulabye abasomesa bangi abamaliriza nga babuvuddemu ng'oli yali musomesa omusanga nga afusse musawo afusse ki bwe bityo kitegeera. Kati
omukulu yavaayo n'ekirowoozo tetuganye obusomesa kosi nafu oba yabawejjere naye era Abannayuganda bangi beeteedde mugaati ku mmeeza obusomesa obwo kitegeera kubanga omwana owa Uganda abadde avaawo ng'afunye certificate ye ey'obusomesa n'agenda n'afuna omulimu gw'okusomesa. Bangi mbalabye e South Sudan, bangi bali mu Kenya omwo basomesa, bangi bali mu Tanzania, bangi bali mu Rwanda, bwe bityo. Naye ono omukulu olw'okubanga kati ali ku kimu kunyigiriza Munauganda kumuteekera ddala wansi, yagambye tekyali muntu agenda mu busomesa oba tekyali ajakkirizibwa kusoma busomesa nga si degree. Yes, it is a good move nti kiba kyongeddeko value. Naye degree, do you know how costly it is ku muntu omwana wa Uganda ne ku byonfuna bya Uganda ne universities nga bwe ziri? Nti omwana alina okusoma primary agimaleko, asome secondary, agende ku A level, then agende ku university awafuuka omusomesa owa primary. Wali otuddeko n'okirowooza nti lwaki omusajja ono ekintu kino akirese mu kiseera kino era lwaki akirese mu ngeri bweti? Gwe mukulaba okugwa akirese mu mutima mulungi, mutima mubi. Kituufu nti omuntu waba asomye ng'agenze paka ku university n'afuuka omusomesa ayinza okubeerako n'ekintu n'endowooza ey'enjawulo n'interpretation y'ebintu oba ne deliver mu kubidelivalinga mu njawulo, naye kiba kiyambye mu kiseera nga bwe kiti oba kyembuuza kati omwana abadde teyeesobola kubanga abantu bano tugambye nti oba otaddewo vacations oba otaddewo bwezityo kwegamba vocational institutions nti kati abaana abatasobodde bave mu senior 4 bagende bakole ekirala. Kubanga okusinza ku curriculum ya Uganda nga bwe yali mu setting yaayo before the coming of abasajja abayeekera abazze okwonoona Uganda yaffe, omwana wa primary ng'asobola okuvaamu n'agenda afuuka ekintu ekirala kyonna. Ayinza obutafuuka wa office naye asobola okusoma ekintu ekirala kyonna. Ayinza okufuuka makanika, ayinza okusoma ebyobulimi, ayinza okusoma ebyaki. Naye omusajja yatandika nga kagenderere, genda olabeko Abanyolo research, genda olabe Makerere, laba Kyambogo. Buli lunaku bwabeerawo embeera ereeta university abaana okwekalakaasa, abaana ne baggalawo university buli kaseera ne batasoma, nga university kati ezirimu ng'ezitegeerategeeramu ziri mu Western Uganda. Kitegeera n'oba oliawo nti ate ettaka lya gavumenti erya university erya Kyambogo liriko enkayana. Nanogayi musajja takomye okwo n'addira minisita wa education ataasomera ddala nga naye akimanyi mbuye minisita wa education. Kale bannange Uganda ndowooza tulina okukolako ekisingawo okusinga okuddanga ku social media okuba embeekuulo. We are removing a dictator. What? Ye dictator ali strategic mu kwonoona, mu kunafuya, mu kuttattana, mu kuzikiriza n'okumalawo buli kimu ekyandibadde nga pride of Uganda. Kituufu obusomesa sikosi nungi nnyo nti oba nungi, naye badde ina bweyamba abaana Bannayuganda abawansi. Omwana agenda n'asoma obusomesa n'avaayo n'atandikirawo n'ayamba famire ye. Naye kati ono ayagala kwegamba ye akimanyi mbu omuntu omwavu yafugika oba omuntu ali ignorant. Kyova olaba kati amasomero magale, naye mu masomero okubeera amagale international schools zisomesa abaana baabwe. Kale munnange Spike News Uganda nga bulijjo nze nagambye tuleeta ebintu ebikukwatako gwe ng'omuntu wa wansi naawe n'otunulira ekintu n'ogamba kikyo. Naye ekyokugalawo amasomero mbu agamu gagenda afuuka secondary school, simanyi agamu gagenda afuuka ki. Olaba kinaakola okugaana abaana okuva mu senior 4 ne bagenda basoma obusomesa kinaayamba. Shimoni bwekyo bwe yagenda we yali bazimbawo simanyi Kingdom Hall oba yaani gwe nange kati endala nazo bwe zigenda okutandika okugenda ettaka balyewe. So munnange
oba twandizuukuse oba twandikoze eki. Ensonga yiyo mu ddiiro gikubaganyeko naawe ebirowoozo tulabe gye neemalira.